Bamukwasizza obwa vice president. Ye vice president wa Uganda Musician Association. Mujjukira ndowooza wayiseewo kati emyezi giringa esatu omukyala gwe bayita Sophie Gombye yali president wa Uganda Musician Association yavaayo n'aresigninga mu kweteekateekera okuyingira ebyobufuzi. Yeah. So nekiba nti Waikibenda eyali vice president yali alina okutwala obuvunaanyizibwa n'afuuka president w'ekibiina kino Uganda Musicians Association. So bwe yatunulamu nti kale kenfuuse president ani agenda okuba nti annyambako okuhandolinga emirimu on my behalf, ne balonda Cindy. So twabuuziza ku Cindy endowooza eno bwe baagimutuusaako, how is she reacting, n'ebimu ku byateekateekera okukolera abayimbi okulaba nti bakyusa obulamu bw'abayimbi as a vice president. Enkya waliwo olukiiko lw'abayimbi nga bamutongozayo officially, bagenda bamutongoza nga vice president officially. Meeting egenda beera ku Mistil Hotel, tujja tubibatuusaako. But meanwhile, katubalage Cindy reacting on this matter being the vice president. Vice President, I'm still sinking into it. I did not apply for it, campaigning just for artists, you know. They singled me out and never position a Vice President. So right now, ndi mukwogera ne President ne team yono kunyenyonyola what my responsibilities are to planning a press conference so that by that time manyi what I'm supposed to do ntandika gezaako college. Kale, there you go. Ye mchala Cindy vice president ku nsonga ezo. Tugenda kuba twetolamu katono tukole ku sente za mukama waffe. Mukama nayamba kyekyo kunywa kyenkubiriza mu Uganda. Wonna woli chef nire nywa kiri mu maduuka ag'enjawulo